bangobe totally mu association nenga ndi member bambulemu engoye tebansasudde sente zange za ba member banga limaze mu association neze kulya sente mulemu kwesirwaza Katumba oye. Did you hear Katumba oye anyway? enembere ntamye kangere mu bbala Emisango gy'okulonda tujja tugimaliriza mpola mpola. Ogwa Dr. Christine ndi walano w'ebukomansimbi gwo gwawedde. Abaali bagamba nti ebbaluwa ze ez'obusawo njingirire omulamuzi yabasabye obanga basobola banuune ku vvu. Nakulabidde essanyu ku kkooti ng'oyinza okulowooza waliwo agenda okusalibwa embalu. Ndowooza ng'oggyeko akasente ababaka kirabika palamenti bagyesunngako kufuna mukisa gugamba ku bakulembeze abakuze nti bawummule. Wano minisita w'ebyensimbi Matiya Kasayija si kataave mu kakiiko akabuuliriza ku by'emmwanyi ng'omubaka amuyise jjajja. If my judge can commit our coffee, please calm down. The livelihood of 12 Ugandan millions without seeing a feasibility study, my judge, don't you think it is time for you to go home, really? Can I ask you a question? Honorable Kasayija, ask him. Without Are you an interpreter? Honorable Kasai. Honorable, just omubaka abuuzizza bubuuza nti obanga si kyekiseera owummule. Send me where? Send you home. Manya open tereze mu biwandiiko. Then ndowooza owummule manyanga. Mukulu. Ndowooza yogera mpola mpola kubanga bagamba batuuse ku peegi y'ebifaananyi bya Pineti nga si muzungu. Naye Pineti y'abantu bamutankana oba y'oli gwe twalaba. kirabika waliyo Pineti omulala nga yo basimweru nga muddugavu nga yatukuba penalty zino ezinywa buli ssaawa. Ssebo tetuli mu muzannyo gwa mupiira eno palamenti. Twogera ku mmwanyi na ddwaliro ly'e Lubowa. Kuba gwe weewuunye penalty waawa n'okuba ey'e Lubowa n'enywa n'okuba ey'emmwanyi n'enywa n'okuba ey'awa n'enywa. Kyandibanga waliyo penalty omulala akuba penalty zino ze tutalaba. Ab'Emmengo nno n'ab'endagaano baagisomyemu ne babaako bye bazuulamu. Tulowooza nti mwabaddemu eby'obuto n'eby'obujega. Endagaano yatabudde dda abantu obwongo. Olaba mukyala Namirembe ekyengero eyo yafunye n'ebimwogerera ku mutwe buli ddakiika. Naye olowooza oli mulamu bulungi. Nze siina kikyamu ku mutwe, sirwalangako mutwe, sigwanga ku ddalu, sibeerangako muzimu, sibeerangako musambwa, sibeerangako jjembe. Naye ebintu we bituukira okukwogererako biba biranga ki? Mbu bikuyimbira n'obuyimba ate obusuuta Yesu Kristo? Waliwo oluyimba olwasookera ddala yansumulula ne nduyimba n'ensanyuka n'embuukabuuka nga mmanyi nti Mukama Katonda ansumuludde nti yansumulula nze ku lujegere. Kozi biyimba luliwo olulala. Obulamu bwange mbuwadde eri Katonda naye ng'ogayimba ngawulira nange nembaluka n'ennyimba. Ate mwana wattu amayembe nga gaakumezeeko gayiga n'okulimba mbu abaana bo bajja kukoleranga mu gavumenti. Ne gankiina mbu Pulezidenti Museveni yajja okuwa abaana bange emirimu. Kati abaana bange newa Pulezidenti Museveni gye gaŋŋamba okutuuka sinnatuukayo. Era osanze ffe abazungulu twakabeerera wano nga tegannayogerayo kigambo kyonna. Era bwe tumala okuva kwogera kati go nga gakomyawo olutambi nga gwogera nga tubadde twogera. Kozi Bayibuli eyogera ki ku batuulwako ebyokoola? Waliwo Bayibuli weegambira ti omusiru ne bw'omussa mu kinu n'omusekula avaamu nga musiru. Awo tokubye nnyo. bangobe totally mu association nenga ndi member bambulemu engoye tebansasudde sente zange za ba member banga limaze mu association neze kulya sente mulemu kwesirwaza. Katumba oye. Did you hear Katumba oye anyway? enembere ntamye kangere mu bbala ZUNGULU